Expert betting tipsters olunaku olwaleero bakuleetedde odds Saturday nga ya mipiira 10 gyokka. Tukugamba okwata omutwalo gumu omwezi osobola okuba nti weefuna betting tips. Eyo ye tiketi yaffe yabadde ey'olunaku olw'ejjo. Zabadde tiketi 2. Emu just yabaddeko emipiira 3 but gyabadde kuwanyuka abadde kakola odds 6.7. Then endala nagibaleetedde wano olunaku olw'ejjo, so neno nayo weeri. Tugamba guba omutwalo gumu omwezi, okwata omutwalo gumu okumala ennaku 30 nga buli lunaku ofuna tickets esoba mu emu n'ofuna ne kye tuyita super singles. Super single gwe mupiira gumu naye nga gulimu odi nnene, odi 2, odi 5, odi 6, odi 14, odi 20 nga ku gino okusinga nnyo tuba ne kye tuyita collect score super single draw oba win naye nga si nnyangu. Nga bonagamba nti Fulham egenda kuba Chelsea olunaku olwaleero nga kale nga gulimu odd 3 plus oba combined odd omutwalo gumu gwokka omwezi ku namba eyo gy'olaba waggulu. Omutwalo gumu gwokka omwezi ennaku 30 nga olunaku ofuna betting tips, ofuna bet slips ate n'ofuna ne kye tuyita super singles. Ejo gyo gibeerayo buli lunaku. Olunaku olwaleero tufulumye ne tiketi emu tumala ne super singles emipiira 6. Wandibadde ogyetanira kubanga olunaku olwaleero luba lwa Monday. Bantu abasinga bagamba Monday tusobola kuwangula betting, but ife ku lwaffe ate Monday, ku Lwokubiri, ku Lwokusatu, ku Lwokuna, Lwokutaano, Lwomukaaga n'Olwesande mutwalo gumu omwezi, mutwalo gumu omwezi. Osobola omutwalo gumu n'oba connected nga lunaku ofuna bet slips okumala ennaku 30. Oba munfunye bulungi kolesa namba egyolabye ku vidiyo eno.